kyendabye teri munnabe yafuza ajja kukyusa bulamu bwo oyogedde ku executive directors neyogere ngumi yali mu parliament. Executive director wa KCC Jennifer yafunanga milioni 4 ng'omusaala tobaze allowance tobaze abaka parliament yafuna milioni 3. Programu ya fene tuga etajetinga omuntu omunaku na ya survivinza atya aguza atya akanyama ayambadde dikasati akalungi. So gwampulirize sawa zino kino nkyogera nga ntya Katonda teri munnabi abufuzi akufaako kera kumacha wepakasize oberemu n'akasente bwoba olina omusiri gw'emmwanyi Mukama kuwa omukisa aguteekeko amaanyi. Bwoba olina ekikomera ky'embizzi Mukama aguteekeko amaanyi. Bwoba olina ekikomera ky'ente ekiraalo kikyengezako bagamba nti enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri ajja gikuleetera gwe wennyini. Challenges tuziyitamu tufuna setbacks ne temugiving up ku dreams zammwe. Toddawo ne weekubagiza nti omwaka gugenze. Yes, tuli mu November nange gunneewunyisizza naye oli mulamu toli mulema. The mere fact nti oli mulamu toli mulema ekyo tukyebaliza Mukama. Bannabyabufuzi bawulirize naye tobawa budde. Abasinga bakoze comedy wa amaanyi nnyo kukyusa kwa UCDA ogenda Ministry ya Agriculture nga banoonyezaako okufuna bululu. Kino kankibagambi. So wake up every morning opakasoberemu akasente. All right. Wake up every morning opakase oberemu akasente.